Nyati aina chiya kubanga emawe ngoko bikadde babeera bagira bati kyandoza kyageza kyadageza kibabeera bagira naye ekyo kiba si kirungi kubanga Muzeeyi Magala ngaye musajja mukulu alina abaana bamulaba alina abazzukulu kimmanyi alina bamukamwana ate n'embeera ya internet n'ebintu nga bisatu nti kuliko ab'emyaka emito kuliko ab'emyaka emikulu kuliko bannaddiini kuliko abantu bangi naye ndowooza nti omuntu ali mu mbeera ya Mwami Magala wabaawo ekizze nga tokyagadde okusinziira ku akifulumizza mubuulire bubuuliza ategeere okitegedde tibombuulira n'ategeera toba wadde busungu tovuma busungu andi bw'onoobwera n'obusungu n'ofulumya ekigambo abantu wano ebiseera ebisinga ekigambo ky'ofulumya kwe bazimbira kyova olaba abasinga tebafaayo na kumanya kyagenze kitya naye alondamu awo kati nga bw'oya nti kutobaana okitegedde naye nze kyenooza nti Mwami Magala okwogera ku kugamba nti eggudiini eyaffe Ssaabasajja osinzaani osinza ddi bino si byakuwalampa sobola kulaba mpologoma mu kamwa naye ate bwe tusirikanga nze omusajja omuganda kya buli az'amaanyi ku mpala bwa Ssaabasajja myaka 71 mulowooza tusubirayo amajaganya n'emisinde nga Ssaabasajja awezezza emyaka 15 kiribaawo ekyo kati Ssaabasajja wakati mu kumwagala ennyo tumujjukize nti tulina atutonze ayina ensonga emututonzezza tujaganye amazaalibwa ge n'emigaso emingi gye tumufunyeemu si kujaganya kokka tumujjukize nti Ssaabasajja ku nsi twaleetwako buleetwa kaseera bwe tuvaawo ekiddako kiri kimu ku bibiri okusinza ku nneetegekayo wano we tuli odda mu jjana oba odda mu geyeena odda mu jjana oba ogenda mu muliro Ssaabasajja Magulu Nnyondo Lukoma Empalabwa n'amannya gonna tewali buzibu osinzaani era osinza ddi lwaki tosiramuse ne president Kyankwanzi president tewaliwo majaganya ga president nga awezeze emyaka 4 wallahi ne 15 nakyo kingi kwera tetumuyinaayo twagala tetwagala wano tuli bitonde ebyaleetwawo akaseera nga tulina n'ensonga yatuleesaawo ffenna ng'abantu bw'otolabula munno ne bwaba mu bitiibwa bifaananye biti oba mubi banna enzikiriza zonna si ntuufu nnyini nsi yazissa mu nsi era azimanyi kuba yazitadde mu nsi kugezesa ntegeera yaffe olonzeeko eriwa yadde alina gye yatusiimira ye nga ye n'atuleka ebisigadde tusalewo kiseeka kiti ddamu ogambe Kabaka asiramuke munantenako mitwe nga bwe mujagala ddamu okyogere bwe toobaana bulungi nnyo ebyo by'otoobaana ng'emabega w'enkoko ogambe nti Kabaka asiramuke oba yagamba omusiraamu gw'omusinga ebirungi nga ne muloka gy'ovuga bakusondera nsondere ddamu okyogere okiyise mu kamwako ogusembayo ogwo otegeere nti ne nnabbi wa mwavumwa nze nkubuulira addemu ebyo byatoobaana mbadde manyi nti nno wano tugenda kusolvinga kino kyenjagala bakitegeere nti ye Kabaka bamwesonyiwe Obuganda babuveeko abantu okutwagazisa abantu ffe obaagazisa okuba Abaganda twakola birungi abantu ne bafuuka Abaganda kitegeera Kabaka bamuvuma bamulanga ki Seeka kiti yagamba yakulira emisambo ne guba musango ki akulira emisambo ye Kateebe ye kyatamanya ayogera kyaki akulira emisambo ye Kateebe amugamba okusiramuka ku ki lindako abalina omugamba jjajjaawe waali Nakibinge omanyi lwaki bateekawo ayirako ey'okwaniriza nti Katikkiro yayaniza Kabaka bwe bali kyekitibwa mwaja Seeka kiti n'obwaseeka bwe ng'asula ne mu nju eterina pulasita
avuga n'emmotoka ensonde ogamba otya Kabaka asiramuke ffe ejjana lwaki mujagaza abange nebanyigiriza mwe mwennyini mukole ebyo batwala mujja tuli ku The Truth Media go subscribe follow lunaku lwa kusatu mbeera ne Muzeeyi Mawa ne tuwayamu wano katini little bit mu mu politics tubaayo ate era ne tujja mu entertainment tubaayo ne mu politics ne tubaayo olumu ebintu bitusinga amaanyi tuyinza okubanga kweyo week politics yatusinza amaanyi oba kweyo week entertainment yatusinza amaanyi tubanga yonna tugenda kuba tutambulirayo mpola mpola tulinamu abasiraamu ne magala bintu bitabuse Muzeeyi Mawa Haruna n'ekigambo kyenjagala onyinyonyolemu Muzeeyi Mawa ugondi kye yakozesezza Muzeeyi Magala ng'agamba ugondi kiti ne banne n'abalala nono wa diaphragm baani bonna ne omulala oli ye Kasim ng'abagamba bagira bato enengeri ng'enkoko enya something like that nga bakolaki yabadde abagamba nga basaala kigambo kiri tibabadde bakola ki anti abantu bafaanana ng'enkoko ekola bwe anti ekimuyombya bo kukeera ku makya ne batandika ogamba mbuno Kabaka asiramuke takikkiriza agamba takikkiriza yadde n'akatono era nabagamba beesonyiwe Kabaka wono yagamye omusanga ebuniaka amukubireyo okusangayo Magala amukubireyo nkya noonya kigambo ekyo oyogera ebikontana n'Obwakabaka bwange nga mubbidde abantu munfunidde nedda oli ku bya Bwakabaka nga kuvuma owammwe mutegeere nti baanya lya mwenge likwana mwenge ekyo Magala nyina kanoonya naye nga tutandika ne Sula Motors nga bwe nnoonya ekigambo ekyo kigambo nakiwulidde nga balamusizza nnyo mwenna abatulaba ku The Truth Media amannya nga bulijjo Mawa Haruna abapya abeetaba ku mikutu buli kaseera amannya nze Mawa Haruna Kabugo weddira nkima ayeddira enkima nazaalibwa Mawokota mu ssaza lya Ssaabasajja Mpigi District eggombolola Kamengo era abantu abava mu Mawokota mwenna abatabbu abakabi abatabbu lwaki mulina abetabbu abayambye anti abaligumita abayambye nnyo eggwanga lino okutambula in fact eyina noonyerezanga kati ate ku internet nyinza oba nga nze ndiko owe Mawokota era bw'onoonyereza ennyo oyinza okulaba nga YouTube channel zino nze kati aliko ti buli wamu tulinawo eddoboozi mu mupiira tulinawo eddoboozi mu parliament tulinawo eddoboozi buli sekita tulinawo eddoboozi mu kuyimba tulinawo eddoboozi ab'Emawogola fe ab'Emawokota mu mupiira wali yaani mupiira tulinayo Lawrence Mulindwa mu kuyimba mulina yaani mu kuyimba tulinayo Idaman Mazongoto tulinayo Mary Bata eno mu kantu mulina yaani mu kantu Mawajendi mu parliament tulinayo ababaka era Idaman yabaddeyo Ameja Kyambadde yayingiddeyo mu baminisita mulina yaani yaani Nakabuki gyali mu baminisita mulina yaani Nakabuki Suzani empozi wewa obadde tetulina bwe tutali temunaye mutali tugezaako esaza lyaffe eri ate sirya muzannyo wa mu bubbi gye tutalina mulina ani mu bubbi temusobola mu bubbi tetulinaayo mu kuwemula tetulinaayo gwe kinoonyereze mwekute mavumbavumba bakatolu bwamba bonna basajja beeyo abantu bangi nnyo abali eyo era njalo bategeeza ab'Emawokota mwenna nti ku internet nze gwe muyinako teri mulala mpozi bw'aba gyali ajja kweyogerako naye nze andiko atuusa ebirowoozo soko olange Sula Motors tusebo omuntu ng'afunayo Mawokota oginkubye nnyo tuli ku Sula Motors akakalango nakakuwakako tuli ku Sula Moto wano wetusinziira oba nga tubatuusaako ebitambula mu ggwanga Sula Moto ekirungi kyawo ne wolaba tubeerawo ennyo wabaawo emirembe
Tewasula moto we wantu ogenda okufuna ekintu nga buli kintu kyofunye omanyi nti kiri mu makubo matuufu. Yep. Bw'ogula emmotoka wano wasula moto ojja kuba oguze emmotoka egenda okuba nga eriko emirembe, egenda okuba nga tegenda kuleetera bizibu. Kubanga sula moto ne bw'aba asuula mmotoka amala kugyetegereza n'agikkaanya n'alyoka agikugulako. Kitegeeza naawe anajja oggigula ewasula moto ojja kutwala emmotoka eyise mu mitendera emituufu. Abantu abamu babeera eyo ne bagula emmotoka mu bibanda ebirala. Oli aleese emmotoka awo olina papapapa n'agisuubula kumba ate emmotoka erina ebizibu emabega. Mu dakiika 3 ne bajja nti emmotoka teyakola bweti ne bweti, naye wasula mmotoka. Soogula emmotoka ewasula moto oba omaze ti ne bw'omukubira esimu n'omugamba nti Haji nga bano bwagwana nga waliwo wano ayagala okunsumbuwa agamba Haji gwe muleete buleesi wano. N'abantu abalala omugulako emmotoka omukubira esimu nejja ng'amanya giwunyi. Naye wasula moto tebiriiyo. Oluba ogigula bwoti nga emmotoka ewasula moto oba n'emirembe, oba ojja kutambula bulungi. Sebo n'ogula emmotoka mu bantu bali abalala n'olemwa n'okulya ennyama mbu weeraliikira ebbanja ly'emmotoka. Wasula moto tebiriiyo. Kasa mutegeeragana nti ŋŋenda tusasula emmotoka eno $10,000 osigadde omanja $5,000,000 ne mutegeeragana ebbanga n'abasula moto tyozireeta mu bbanga bwedi. Ebbanga eryo singa liggwa lituuka nga ssente tonnabaako nazo n'okubira Haji. Ate Haji mwana wattu takubirirawo, akuwaamu awo ennaku nga 3-5 n'agamba akatumulindemu. Bw'alaba akabanga kagize n'agamba naye wali ogambye wano kabbalansi k'emmotoka eyo naye tetukalaba. Kyamune Haji mbadde nkyalinamu obuzibu naye ku Lwokutaano nti nzija. Nga Haji era akola ki? Akuleka ng'otambuza emirimu gyo ng'ofuna ssente ng'ojje wa Haji. Naye omuntu n'ogula emmotoka awantu awalala eddeeti oluyitako bwe pa olyoka olaba ettaayi. Sula moto amanyi ennaku y'abantu, amanyi ssente nti zibula enkya ne zirabika. So mbakubiriza mwenna abali eyo okujja bw'oba oyagala motoka janguka Haji wagisula moto ogule emmotoka mu mbeera yonna mu ssente zonooba olina ze munaaba mutegeeraganye ojja kuba n'emirembe. N'omuntu n'ogula emmotoka n'obanga mukwano gwange kisinga eyo tulaga ngendeyo yakuwoninga. So mujje kusula moto wano mwebamba mufuna emmotoka eya buli kika eya buli kala. Sagala bakuba engolo ekutwala ku kitanda nakasero engolo yayo. Balonga zonna z'oyagala okuva ku $15,000, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mpaka ku $1,15,000 mpaka ku $2,000,000 gwe bw'ojja. Naye ey'emitwalo 5 simanyi mweyiya $1,000,000, $2,000,000, $3,000 tetugirina. Tatuna motoka ate nakuweerako na namba ya makanika nedda. Tetugirina. Tetugirina eyo. Sula tatunda motoka nakuweerako namba ya makanika. Bw'ojja ogula motoka yo bulungi n'ogivuga ebbanga. Ate naawe ayagala okutunda emmotoka. Era jangu wano. Ng'ogivuze owulira oyagala ogitunde. Jangu wasula moto. Kale mawa njagala tutandikire ku gundi ku Muzeeyi Magala wenjagala tutandikire wennyini. Abasiraamu batabuse. Muzeeyi Magala yagambye abasiraamu ekigambo kye mbadde nnoonya bagambye batoobaana ng'emabega w'enkoko. Ono omuwala ali ludda wa? Mukubire naye ekintu akwemazzaako eki ambe ku tuzzi. Naye ekintu kya Haji ati bannange nze bwentyo bwe wammanyiza. It's okay. Tugenda awantu wabaawo ebintu bya $3,000 nga gongamba gufuna kyakakaaga nakirabyeko. Tulina gye twabadde ne bampa soda wa $10,000. Gwe n'odda ku Red Bull kuba sinywa mwenge n'onywa. Naye njagala essente nzigatte ndabe nti ziwera naye era kyaganye.
Nesoda teyade wabbiri sebo. Yabadde wabbiri wangulidde. Sebo soda wa wezo. Nonywa ebintu bya mutwalo. Nonywa bya kakaaga. Ze nompa soda. Nechi. Yeka. Paka nayiza ndabe ndi omutwalo nguweza naye byaganye. Ndabe ndi tubalansinga. Naye byaganye kwala bugambye awo. Bochamani yamera akasajja lwaki. Sibayinula musowadi ya bosi we. Bosi wange ye. Ime bambi imi muradde mukosefu. Olunaku lwagi yabadde na appointment ew'omusawo. Let me hope ali Boston but ajja kuba bulungi. Mami Emmy gamusabire oterere bulungi nnyo. Ate era mujagala ne mukyala Joan. Joan mutegedde. Mumanyi. Joan kutumiddeko nnyo. Abandi Joan. East London. Essex. East London. East London. Ba mukyala Joan webale nnyo webale ddala okuba munengo otugoberera webale okubanga obeerako wano ku Truth what? Media. Truth Media. Webale manye gamba nti Truth Live. Webale nnyo webale ddala okuba munengo obeerako mukyala Joan era tukwagala mu mbeera yonna obeerenga ekintu okitambuzanga bw'okitambuza emirimu gitambule bulungi. Allah akuddize wonna wobojje ate era bweyongera okubanga obeerako nga Dias ne Mawa obeerako nnyo wamu n'eri mu mboozi mukati nga otugoberera nnyo. Mwebale ddala mwenna abatulaba era temujjanga okwo era tugeragenda mu maaso n'okubaweereza paka lwe mulituwulira nti tuli mu basement. Tugenda kimayo kinze sijja genda. Sijja genda nga kimayo ki. Ate abantu aba basement mwami basement yakera bukezi na tayagala kwogera mazima. Bw'oyogera amazima nga basement yakuyita. Kati tuli ku kyamwami Magala. Ono wajista kwata naye era gwe mugambe taleke kwata. So se muweza message. Kuki ngira kukwera ne tokwata. Ona antawanya. Bisoboka. Aga magezi makadde magezi gatawe babikolanga dda mu myaka gyamwe. Genda Muzeeyi Magala. Muzeeyi Magala. Abasiraamu batabuse. So omusi babiri si basatu bavuddeyo. Omukulu Muzeeyi Sheikh Chiti yavaayo n'agamba Kabaka nti emyaka gy'oweza ogiwezezza ebintu ebyensi bitambula naye oligenda otya nga togenze wa Allah lwaki siramuka ffe tulibeerawo tutyanga okuwolereza kutabuse. Kati mu kumugamba asiramuka abe mu ddiini ye Magala tekyamusanyusa n'agamba okutoobaana kwe mutoobaana ng'emabega w'enkoko. Statement wenjikoze bwe yagikola. Agamba okujjanga ne muvoola amadiini gaffe kati ddiini gyalimu emukoze eki. Lwaki mujja muvoola kitisi gwe gusoose n'amuvuma si kuvuma ndowooza n'amugamba nange nja kutyoboola Allah gye munaakoma okujja nga mutuleetako akababba n'ekigambo kino kutoobaana kisitategeera tekivula muntu. Ye Magala n'abasiraamu bafaaki ekigambo okutoobaana bw'oba oli Muganda obanga olimu ensonyi tekiwulikika bulungi. Nange mu kukiwuliriza naye ate alina kubanga emabega w'enkoko bwe kadde babeera wagira bati kyandowooza kyaddagezaako babeera bagira naye ekyo kiba si kirungi kubanga Muzeeyi Magala nga ye musajja mukulu alina abaana bamulaba alina abazzukulu kimmanyi alina bamukamwana ate n'embeera ya intaneti eno n'ebintu nga bisatu nti kuliko ab'emyaka emito kuliko ab'emyaka emikulu kuliko bannaddiini kuliko abantu bangi naye ndowooza nti omuntu ali mu mbeera ya mwami Magala bwe babaawo ekizze nga tokyagadde okusinziira ku akifulumizza mubuulire bubuuliza ategeere okitegedde ti bw'ombuulira n'ategeera tovuma busungu andi bw'onoobeera n'obusungu n'ofulumya ekigambo abantu wano ebiseera ebisinga ekigambo ky'ofulumya kwe bazimbira kyova olaba abasinga tebafaayo na kumanya kyagenze kitya naye alondamu awo kati nga bw'owulira nti kutoobaana okitegedde naye nze ekyenooza nti mwami Magala okwogerako okugamba nti
eggudini yaffe Ssaabasajja mwali etukoze eki si kibi. Lwaki mumugamba agende mweri? Nze ndowooza yandibabuuzizza nsonga. Bali ensonga bagiwadde. N'atabavuma buvumi. Ate era ekirala nabo bennyini bayinamu ekintu ekyendaba nga kikyamu. Omuntu nga Ssaabasajja okukeera enkya n'omuteeka mu mboozi siraamuka tosiraamuka siraamuka biki tekiba kyavunaanyizibwa. Mulige abantu abatusingako ne betusingako naye abantu naddala balina ebitiibwa muyige okuwa respect ebintu bye twasangawo. Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka bwa Buganda buli omu waliwo abamanyi bwajja butya waliwo abatamanyi naye ffenna twakkiriza tulugoberera era tuluwa ekitiibwa. Oba ekitegedde Obwakabaka obwo bw'obugenderera ng'obugenze ewala nnyo era simanyi lwaki bamuzeeyi Magala tebabyogera. Bwayamba nnyo eggwanga lino n'okusinga gavumenti zonna eza nanti era nabo baadde bamuniza bamugambye eno tosala tujja kukola ekikyamu sigala mu kwogera byafaayo. Bwayamba nnyo nabo bamugoberera ng'ayogera ebyafaayo kubanga bwe bumulooza kubaleeta abantu batandika okusoma. Bwe yasindika we yawandiikira abamisa mujje muyigirize abantu bange abantu batandika okusoma. Teri gavumenti yali ekikoze okuggyako Obwakabaka. Etegedde gavumenti zino eziriko bwe ziba ng'eziyambye okusoma zigamba kusomera kuyiga Luswayiri kugenda mu basement. Okitegedde banne zino eziriko Nalufeenya eragawo anti Nalufeenya kati yeyadda mu fya basement bye babeeramu ebyo wana Nalufeenya gye baatwalanga abantu. Kakati Buganda bagamba n'engoye zennyini be baayamba. So kati omuntu yenna atunya Buganda oyina ogitunuulira nga totunuulira Kabaka ono yekkaaliwo netunuulira Obuganda gye buvudde tunuulira bye bazze batukolera tunuulira embeera gye tuzze tutambuliramu tunuulira Obwakabaka empisa gye buyisizaamu abantu obuwe respect. Kubanga be bantu bokka bagamba nti kati omusajja oyo amulaba ali awo ate oba yagulawo singi 2 edda ebiri ate nga byalina value naye teri amutawaanya. Teri akola ki amutawaanya. Olaba kuliko n'ennamba nga Bungereza bwe biri. Tiwavanga eri ng'omuntu omunoonya nti block B4 block 6 B4 ng'ova eri kati olaba nti balina omusingi mwe baali bagenda okutwalira eggwanga lino era eggwanga lino singa liri wala. Oba ekitegedde naye kaakati bali abantu abazze ennaku zino Obwakabaka balina ebyo gye baagala okutandika okukiyingiramu okuvoola siraamuka tusiraamuka otandika odi okugamba Kabaka nti siraamuka gwengaani era bikwatirako wa kaba ako kamanyiiro nawe onyiize okumanyiira nakiri byanjawulo. Etegeza erudda Mwami Magala mutuufu ate ekyo ekivumo kiri common. Erudda Mwami Magala mutuufu Mwami Magala si mutuufu mu kiri ekigambo mu kigambo kiri naye okubagambako mutuufu naye mu kiri ekigambo si muki kuba yakoze simeni n'agamba nze nwanirira Kabaka gwe nalinda byeko mwe mulwanirira omuntu gwe mutalabangako kyokka muvoola nze gwe nalinda byeko ekitajja kuba kituufu. Kakati ye okubagambako mutuufu nnyo naye kyeyina agambye nti abagambika atya si mulungi nga ye ku myaka gye okufulumya ekigambo ekyo naye okubagambako batuufu nnyo. Abantu abasinga batandika batyo ogenda nga otandika okuyingira Kabaka ogenda obutandika okuyingirira embeera eyo munandika oyisaayisamu abantu amaaso tekiba na kyavunaanyizibwa omuntu yenna ovaayo n'ogamba ti Kabaka kola bwoti. Kabaka asima n'akola ekintu tebalamulagira. Kabaka waliwo ebintu nga byo bibi nnyo naye nga abantu basaana bawa emyaka gyabwe ekitiibwa bawa ebifo bye balimu ekitiibwa bawa Obwakabaka ekitiibwa nga basinziira ku Bwakabaka obwo engeri gye buzze
bubeerawo gye tuzze tubusanga ne babusanga era ne bubeerawo. Obwakabaka bwe bwokka bw'osobola okubeera nabwo n'omanya nti ensi egenda kutambula. Oba kitegedde? Obwakabaka obukoze ebintu bingi nnyo lwaba nti tetwagala nnyo bigendamu. Ate otunuulira obwakabaka mawa nti era still nga bwo obwakabaka bwatololamu ne bugamba tubeeko n'ekiwayi nga kiri ku saidi y'Obuyisiraamu. Mwe tubeera n'Omulangira Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu agwa avainowa bwakabaka. Kati simanyi lwaki muzeeyi gundi Sheikh Kiti ate ekyo kyo tetiyakirabye. Nagamba nti tuli basiimu okuba nti nno tulina yaani okuva mu bwakabaka atukiikirira ye Mulangira Nakibinge era bamutwalanga ki jjajja w'Obuyisiraamu. Simanyi ekyo kitwa kiti yakitunuulidde. Anti kati Sekekiti amanyi kati muleese obuzibu ate obuliwa era obuzibu obwo bw'amaanyi bwemukulyetinze ate tutyangu bwano mwabeeranga ne YouTube channel mulina zi TikTok account biki nga mwe mwabitandika bannamawulire. Kakati bano abasajja bagenza okulaba abamu nga mubaleka mubali akuswaga tovola bosanga omuntu ng'enjiri ye yonna evola buvozi eri ku TikTok esobola okukola ki okutambula bagenda olaba ndowooza basigalidde kati mu mbeera eyo mwe boogerera n'ebitasaanye kola ki kwogerebwa mwe mwaleeta obuzibu okubireeta nga muwa abantu information entuufu si kibi kuba kati nze singa nadde mwami Sheikh Kiti ebintu ebimu bye nanditunuli kati nga woogamba nti kabaka oli mumulagira actually oba omulagidde omulabye mukamwa naye ate ebintu ebimu bye wanditwase n'ogamba naye baatuwaayo nga we bapininga gundi gavumenti neefuga ne bagigamba nti mu baminisita temutuwaddeeyo. Okitegera ekyo kyo already obugundi bwakabaka bwakisabye n'ogera eddagala ne babawaani. Okitegedde ne babawa Nakibinge Omulangira Nakibinge era musiraamu of course ye jjajja w'Obusiraamu. Kakati abantu bwe batyo banoonya ki? Kyenkubuuza ggwe abaluddewo anti nze mukulwawo ngugamba nti kyegigambye nti bwe batyo abantu bwe batyo beetaaga okugambako naye kibaleetera okubagambako bye bintu bye bazze bakola nga bo bennyini tebawadde eddiini yaabwe oba myaka gyabwe kitiibwa baagadde okujja ku intaneti naye nga tebamanyi byakwogererako bituufu kubanga intaneti eno yeetaaga okusengejja n'okumanya. Luli wayogeranga ekintu kyo ne kikoma mu muzikiti ekikoma awo nga tekitambula nebanyumyako kinyumira kati ogenda okwogera ekintu ofuluma omuzikiti nga kyakutuusa edda mu Uganda byonna nga kyakoze ekikyakamu. Nze ndowooza bannaddiini n'abantu bonna abalala ba bulijjo ensonga ezikwatagana ne Ssaabasajja tuzikwate nga tuziwa ekitiibwa. Mmanyi nti eyo waliyo abalala batumye ababa bafunye ssente bajje batandika okumalamu obwakabaka mpola amaanyi naye olwoba ndi bungawo yandi bwazimbwa ku lwazi era buganye kuba balwanye n'ebintu bingi. So naye nze nja kusaba omuntu yenna nga oyogera ku bwakabaka oba oyogera ku kabaka lowooza obwakabaka embeera gye bwatuteekamu okubanga weetuli wano tebuyina wadde muntu gwe bunyigiriza busembeza buli omu bwe busembeza n'abantu abateeka abantu mu basement. Katikkiro yabogeddeko bamulabye kabaka obwakabaka busembeza buli musanyufu yagambye temugera kukwana abantu kwogera temubakwata mimwa. Obwakabaka twandibadde tubwagala nnyo naddala abava wano oba oli Munyankole oba oli Omunyankole alimu ensa Omunyankole alimu ensa Omutoola alimu ensa omuki omulugwala ng'olimu ensa otegeera omukyoli omulango nga Katonda yakuta Omunyankole alimu akategeera nga otegeera bulungi buli agezaako okuvvoola obwakabaka aba akusikuutira fitina. Gw'atudde wano mukwano gwaffe alina emirembe gwe tutalinaako buzibu
oba kitegedde nkitegedde era gwe olina kubeera nga ogamba ndi Munyankole ne ku Kyakabaka bwa Buganda ekyo kwe siva kitegedde. So ensonga eddala yazze era nga eri kwawa around Sekakiti ne bagamba ndowooza yessaawa abantu bamwambalire kuba si gwe gusoose mu kigambo kuvvoola madiini g'abalala mbu akwata kisooka. Yasooka n'abavuma mbu basiiba wotameroni, basinza bibumbe, omuntu ovaayo otya n'otambula mbuno otambula ogenze nti si gwe gusoose. Kati nti atuuse ku kiseera abantu ne bagamba kati kabamwambalire bwambalizi. Ne Sekakiti era ebala waliwo ebintu by'eŋŋamba era mbyogera nnyo nti nze kati nze mawato gwawe okuwabula Sekakiti munaddiini omulamba omusajja asobola okuba nga abantu bamukkiririzaamu. Nze nyinza mugamba nti alowooze bulowooza ku kintu ng'agenda okukyogera. Ekintu oba ogenda kukyogera n'otakirowoozaako abantu banakifuna batya. The problem z'okola ki? Z'ofuna. Ekirala okutegeera kuno okusukkulumyeko tikankuwa ekyokulabirako. Sekakiti ayinza okuba alina maama we. Ndowooza awo ayinza okutegeera amangu. Oba nabutali Sekakiti n'abantu bonna abali eyo abavvoola eddiini z'abalala munaddala kati nga negamba nti tusinza bifaananyi. Nti njala bbawa kyakulabirako nti abo bonna Sekakiti oba omulala yenna ayeebuuza ekifaananyi kyogamba bw'oba ne maama wo ng'olina ekifaananyi kyo nga maama wo yafa nga kiri mu ddiiro tokiwa respect nti ekifaananyi oyo maama ani akyusiza ekifaananyi kya maama oba okiwa ki respect omanyi lwaki kubanga ye maama we yakola ki yakuzaala. Kati abantu bano abasinza ne bagamba nti basinza bifaananyi ebifaananyi ebyo basinza byani beba Yesu mutonzi waabwe. Mwesi omutonzi waabwe abantu abaafirira eddiini abaagirwanirira. Oba otegeera bulungi ti abantu abalwanirira eddiini eyo abo kati bo ne babambanjawulo nti omuntu eyalwanira eddiini bamukolera ekifaananyi ekibumbe ne baba nga bakola ki basobola okujjukira nga ggwe naawe bwogera enkya n'obeera n'ekifaananyi kya maama wo ng'ekijjukizo nga yafa naye nga maama wo ogamba ekifaananyi kya maama kyekyo nga wakiwanga bulungi n'okiteeka ne mu ddiiro kyo n'ogamba nti yali maama wange. Basemberezaawo ku kya maama musobole okuyiga kubanga obwongo bwammwe simanyi bukomawa. Naye mbasembereza ekyo ku kya maama musobole okukola ki okuyiga. Nti bannaddiini abo bwe mulaba abo eb'ebifaananyi abantu bagenda enamugo ne bakola ki okujjukira ekyo kikulu nnyo nnyo. Kyova olaba osanga kati ngaffe wano ewaffe ng'oli agamba nti ekyo ekifaananyi kya Dawudi Chwa akyakirina. Bw'ogenda ku National Theatre wali waliwo abasajja be tuwulira basimanyi bakawadwa webiri awo abaatandika okuyimba oba be bakawadwa. Kawadwa yatandika oyimba. Waliyo ebifaananyi ebiri eyo bannakatemba ab'edda. Naye nga Kawadwa yatandika. Ate nze mmanyi Bugambye bayi Kawadwa. Tujja buuza Magala aba abamanyi. Bali eyo abasajja ng'otuuka wali ebifaananyi biri ebyedda. Oba kitegere. So ati omuntu asinze ekifaananyi aba ayina ekifaananyi ekyo ky'alaba. Nze ndowooza abo baba Basekakiti bakola bubi okuyingira eddiini z'abalala. Eddiini tuzireke zitambule nga bwe zirina okukola ki okutambula. Mukulu Mawa Kalangala ogiwulizaako? Kalangala sinnagiwuliza. Kalangala naye Kalangala ndisuubira okuba ndi akalulu kanca. Okalanga leero bali mu kulonda bakalangirira nca. Naye baŋŋambye taanapu ebadde tinaba nnene nnyo mu bantu abalonda. Kyakubiri twalabyeko jjo nga omwami wa Nuupu nga akutte owa Electoral Commission akalooma yeesitudde n'agendayo. Ani omukulu ani aliwa oyinyini alikulira Byabakama. Then nendaba ne Tango Doi ku saidi yeno ng'abagamba lwaki zino empapula serial number eziri kuno tezimatchinga na ziri wali.
Yes, empapula zirimu ntuufu. Tubira byonna ebirimu ebituufu. But ne box tulaba byonna bituufu. Lwaki zino serial number tezimatchinga? Kitegeeza waliwo ekintu ekirino ekimwagala okukolebwa. Kinavamu nga mubikyusa muleeta ezikola ki naye nga fano mutuwadde ki kuno babadde sokini. Ekyo kimu. Kyakubiri gundi President Museveni yagenze n'akubayo n'anoonya akalulu. Yagenze amanyi tukyali mu kalulu kali kenyini ke twalimu akaasooka nga si by election okusinzira ku settlements ezadde ziraga nga ye takimanyi nakimanya nti wano wabaddewo omubaka. Kitegeeza tamanyi nti bali mu by election. Abantu ne beebuuza mukulu tekisoboka. Kakati ekintu kya ekalangale kalangala kansooke n'ekyogambye mudamu mukoneko kansooke n'ekyogambye ekya gundi ekya serial number wabirabye kumpapula saabirabye ne munnange nno olumu akatiko k'ebyokulonda baba tebagenda kubba abantu ba Uganda naddala bakola mu ofiisi ezo baba olumu baba tebagenda na kubba naye bantu abali mu bifo nga tebali organized nsaba kuneteeka ku mazzi ne juice tegedde ndi nga tebali organized n'akaki tebali organized bata tebali organized n'akatono olumu baba tebagenda kubba naye obutamanya n'obutabeera organized bwe bakozesa ebyo tewaliiko batwalinaawe wano era twalinaawe ne baddira obululu bw'omuntu ayesimbyewo ate ne babutwala eri newe bali bafulumiza gazeti ne baddira yakutte ekyokubiri ate ne bamuwa tetwalinaawe yes nga baddira yesimbye oba obululu bwali bwawa ne babutwala ku guntale sente endala we babutwala kusa naye ng'abeesimbyewo obululu baleese b'ekkalamojja kati ate ne baddira abeesimbye ekkalamojja ate ne babutwalira obululu obwawa obweno obwerubaga kituufu okitegedde akatiko k'ebyokulonda ako tebali organized bulungi kati ate mu butaba organized ne babanga tebamanyi nti bano bavuganya nabo ate ebiseera ebisinga ffe tuba tutunuulira bubbi bwabwe era oba kitegedde ti obubbi bwabwe biri obanga nebyo byaze mistake naye olwokuba nti babbi kati nedda mawa mistake ngenda jikkiriza by election yeri mu Gundi constituency emu right kiri nsobola kiga nti nno okaalika gwanga lyonna nti okubuzaabuza n'okikkiriza awo ekyo naye kireka nekiyita ne ngamba oyo abantu bayinza okuka gwanga lyonna basoberwa tuli ku constituency egi yes bonna gye batunuulidde kakati ne mistake nazo ziba zeyitiriza anti nze nkugamba nti ne mistake obutaba organized bulungi ebyo babikola naye ng'ate obubbi bw'abano abasajja tebusobola kubula mu kalulu bwe kyolina omumanya era obubbi bw'abano babbira mu bantu bingi obulanze kalangala amazima amatuufu namweraliikiridde babaki neraliikiridde kalangala oyo kalangala nawulidde bagamba ebizingo oba biri 8 nange nawulidde nti biri mu 8 kati nekubamu akafaananyi nti byabakama oba mu mutabani wa byakama oba ani bw'avuga emmotoka ssaawa 2 ng'eryato liri wali lirinze ekasenyi obadoga ganyogoga ng'eryato liri wali amatono ng'eryato liri wali lirinze ekasenyi ne bavuga ne bamutwalira obululu ne babuteeka ku lyato ne bafuna gye bagumba ne bagolola mu nnyanja wakati tugenda kubeera na mandate kyekola ki etegeera kati bo nerabanga obubbi ekalangala bujja kuba bungi naye ekirungi nti twasobodde nabuno obubanga bwabadde bubbi bwa byonna bibeerawo bwe banga teyabadde mistake ng'era bwabadde bubbi obwo tuba tukoze eki tubutegedde obudde bukyali tubutegedde era tubugudde era omusajja oyo yalwanye nnyo obulala obubbi ne bwe bunaalema naye mufube nnyo abali ekalangala obubbi obugenda okubeerayo mulwanyise naddala omwo bwe musobola okutaasa kubanga obubbi obugenda okubeera ekalangala bugenda kukwata n'ejjembe bukuula ejjembe lwaki muba ne serial numbers era abaganda bali bagezi nnyo nti bugenda kuba bw'amaanyi nnyo bwe butuukira okukuula ejjembe
Yes. Obubbi obugenda obubeerayo bugenda babukula ejjembe. Olw'ensonga nti balina ebintu bingi. Naye buno bwe tusobola okuziyiza, tuziyize nga bukyali, tubulwanyise, bagende okuleeta eri gye babbidde. Ng'olwedde eno tukola ki? Tutayizaayo. Kubanga Kalangala oyo, wayagaza ku nnyanja. Gwomanyi nti omuntu bw'akwata eryato lye n'alivuga n'agumbe n'agolola. Twagenda ku Ngamba Island. Kwale lugera abana n'amaato galawuna bizinge. Ate era munaye bwe basangako ng'olawuna ennyanja nga toli wa gundi marine ababeera ku mazzi musango olawuna. Era nze Kalangala nabanza abantu bugani nti neeraliikiriddeyo. Era akalulu bwe tunaba tukajjeeyo Allah ajja kuba atukoze eki atuyambye. Naye bw'osinza n'ebigambo Mwami Museveni by'ayogera, ne Mwami Museveni eyo nkola ye. Kuba yajja n'abanero baga n'agamba nze wano mbaka wano simumanyi. Ate no lukyamuzi nali muwulirako. Naye ono anafuya. Naye ono simumanyi na kumumanya. Ate manyi okumanya tuli mu by election. Naye ono n'amazzi twakolako naye mumanyi nga bw'ati bwakola ki. Kyembadde toza nti president bwe yandibadde agenda mu kalulu. Yes. Okubira omuntu wo campaign kituufu. Naye yogera ebyo gwe byolaba nti omubaka wa mmono yajja okutambula. President Museveni alina ekintu kyakola ekikyamu ennyo. Ekiriwa. Alina abantu batuuka nagamba mwalonda opposition mwakola bubi. President kwaina weyagambye nagamba kati bano bemulonda besira Katonda yankola bubi nnyo. Kitegeeza ebintu abibamma agende kubasiba. Kuba no. President w'eggwanga toyina kuwa muntu bintu mulokuba wa NRM. President w'eggwanga alina gy'ava yenkana. Bw'ojjanga oli wa NRM ne weesimbawo ne bakulonda. Okitegedde? Ziba satu. Ne bakulonda. Kale ne Awulira kye ggamba. Era President Museveni simanyi lwaki ekintu kyakikozesa nnyo. Agenda n'agamba abantu nti mwalonda wano opposition ne mweyiwako simanyi ki ne mweyiwako amazzi. Ne bangi nnyo betumanyi nti NRM yeefugawo. Naye nga n'abantu baayo bakaaba. Nga bali bubi. Kasimanyi ekyo kino lwaki takirowooza nti ffe twakibuuka dda. Bangi nnyo osaana oga nti NRM yeekulembera wano ababaka bonna naye ng'oluguudo lufu amazzi teri banywa ku gante. Toluma. Oba okitegedde? Kati President Museveni simanyi lwaki abamuliraanyi lwaki ekintu ekyakikozesa. Kubanga nze ndowooza nti President yandibadde ate yennyini yeekuba endo. Yali mu Parliament n'agamba nti kakati n'ekisanja hakuna mchezo. Oba oli wa NRM oba oli wa opposition njagala mukole ki? Nagamba njagala kunoonya akawairo wensobola okwatira opposition atakoze. Ate saawe eno tu. Gati ate saawe eno olaga nti ate opposition temulonda. President bwe baba bamaze okulonda omubaka aba afuuse mubaka wa ggwanga alina otuukiriza ebisuubizo byaki by'eggwanga. Era kibakakatako nga mmwe si mukumukakaka kuyingira NRM. Naye facility zonna ze musuubira nti twandizikoze mu kitundu ekyo wadde waliyo wa NRM okuzikola. Okitegedde? Era bw'otuuka mu kitundu okugamba nti omubaka wa wano simumanyi, buuza mubaka nti baakulonda wano wadde oli opposition n'ebino ebintu na bino lwaki tebikoleddwa? Nze ndowooza President bw'ati bwe yandikoze. Ya mubaka wa wano jangu naye okudda wano ogamba omubaka simumanyi eyo enkola singa yali agitaddewo nga kubanga amanyi nti omubaka abamulonda baba abantu bagamba oyo gwe tukirizaamu yajja otukolera. Ono wa NRM gwe tukirizaamu yajja otukolera. Ono wa kino gwe tujja tukirizaamu yajja otukola ki? Tukolera. Kakati abantu bano abaalonda ku ground bo omuntu gwe bagamba nti oyo yajja otukolera gwe bw'ojja mu kitundu unoojerega bujerezi n'olema okumanya nti yoyo kubanga omubaka oyo gundi oyo eyafa Helen nakimu ate aba NRM baali bamwogerako ng'omubaka abadde akola bulungi mbuyaba tamulaba. Kakati ate awo neewuuliza kwegamba abatufuga actually
na parliament yakola ne mukuziika kwonna kyo gaba president yakimanya abatufuga kundisa obusiru bwe bayina kisazeemu obutamanya bwe bayina kisazizaamu abatufuga obutamanya bwe bayina mu bintu ebimu busukka nze waliwo statement gye ndabye olwaleero kanjikubuuliremu oli asinzidde n'agamba nti abagenda okweyimira Lukwago bakadde nnyo tebasaanidde beeyimira kubanga ne bwe baba nga abuze titusobola kubatwala mu kkomera